Aya. Ziza Bafada. Zaga. Aha. Tutandikire wano. Tune empya. Ne Palaso. Ne Uncle P. Ne Uncle P. Wajitegedde amanya yo. Bagita mpeke. Tandiso evumulo oba kibishi. Twagirabe ne ku page ya Nicki Minaj. Choka nange Nicki tomogera nakukowa na. Timagwanga mwana. Manyi nenga kijja kugwa. Nicki nkwagala nnyo mwana yonda. Ngalo natuka wa Nicki. Simanyi oba gwe mundekere mwana muwerezo obaka ogenza mumbuza ko kitegeza ogobera mu line. Ezebintu byembanja kola okola ki. Gwe webuusa naye nga naye kankuleke nenga Nicki nkwagala nnyo eddami. Love yo ne Nicki ogituusaawa. Kati ate alina babbaabe naye nze just ndi faani we ate amwagala ennyo nga ne bwana kitegeera nti ate kati nga omanye kyate kirala eyo love koligitegeera singa gobadde ng'oli okitegeera olina omuntu gwegala nga jjo bwe nagambye nti enkyalo leero sigenda kukola nafunye ebizibu at least ne bweba ku mulimu tebakukkiriza olimbawo n'ogamba kanoonyeshe naalimba banzikirize ku mulimu ofuna muganda wange banzikirize ku mulimu okitegeera naye nfunemu ka holiday oba kadnaku nga bbiri so holiday eba nnungi kubanga oyina engeri refreshing nga bw'oba ategeera weewa obudde n'olowoozaamu kuba oli obadde ozukka ku makya nnyo biki so emboozi erimu ekyo mpanvu naye nga mu ki ekiriwo nze kinkolera okitegeera yinza bagamba nti okusirikako bagamba mbu obadde wagwa anti gwe kyoba okozesa bwembanga mwewammwe kyemukozesa gwe kiba kiri fe ate ne waffe si bwe kiri kati gwe nja kubuuza ewammwe bwe kibanga ekyo bwe kiri nti omuntu aba agudde agwa atya okinyinyonnyole mu music okuba nti ng'obadde totandongo nazaalibwa ntandongo gwe wammanya ntendongo kuva ddi oyagala nfe nga ntendongo kyogamba mbuno kye nnina okukola kyokka osobola okukisasulira ekyo nabwe kibeerawo ng'oli upcoming kuba oyagala abantu bakumanye ne once you get a name tosobola kumala gaspoilinga linnya eryo just like that okitegeera mbuno buli kaseera olinga oyimba gamba you mean I don't have other things gwena ngabo oyina ebirooto yoyagala zimba nyumba ya kabi nnene okitegeera ogenze ku bivulu bantu bakulaba oyimbye wiiki namba sente ze bakuwa sho za mikwano gyo okitegeera industry bwetu bweri nti olaba wana Uganda singa industry badde ta sente wana abaana balina obwongo obukola ebintu ebyaki era bali ready okukola ebintu ebyakabi n'ebyo bakola bibijja mu standard ya sente ze bakola ki bulaba n'omwana akola just collaboration nga nze n'olimba olusi terukukubye nakukuba naye ng'akoze oba n'omumbi wamwe west wano oba muganda wange yaba amanyi achievement yaki yakabimba okukola n'omuyimbi mbo simanyi werimbo ya achievement yaki kyokka nga ate bwakola olimba n'omuyimbi weyo tagendeyo kukubayo show nti oba yagenzeyo nakuba ekyo nti olimba leyo kitegeera nti lwaki kyokka ate babimbi bali be babakozi nabakola bate bamanyi okujjawo ne bakola ki tegeeza nti omuyimbi wano yayagala ennyo abanga promoting oli omuki oli omuyimbi yamanyi nti okukola n'omuyimbi oli omulala mbu ya achievement no achievement eri mu gwoyimba ki what do you sing achievement okola ne Palaso kuba kati yaliko yabadde achievement muganda wange nze ndi muyimbi Bafana okitegeera bwemba nkoze nga ne Palaso kitegeeza nti no Palaso afuse wamanyi musajja wa kabi nze okuba nga nsobola okuwa Palaso obudde nengamba nti Palaso tukola oluki oluyimba singa kitegeeza nti nali namu feeling ogwasoka nali badde kyengamba nti nkole ki nkola naye wano bw'ofeeling omuntu n'omanya nti ono omusajja amprove nga fera we tuproving n'ojja no proving omuntu n'omulaga nti no I can do this bw'okikola obulungi bw'atanyiiga ng'alaba okikoze n'asanyuka abo abatono n'abasinga atanyiiga nga yabadde tayagala alabe ng'okikola ki ng'okikola so collaboration yange ne Palaso mwoyo gwa ddala okitegeera Palaso kyali wange mbadde nze nkyalira nnyo Palaso actually ziza tusuubire nti koze this time around okola ne Palaso collab tusuubire nti kojjidde togenda kuddamu nze njagala okyuse mentality yo tonteeka mu speed yo kubanga gwe oli munnamawulire kuba oyagala bulinaku nkuwa amawulire gwe saasira nze ateekamu sente zange mu bintu byenkola ki standard tezifaanagana byendowooza ne byenjagala okwolesa buli lwenkola ekintu ekiri unstandard kinnuma okitegeera mba njagala nnyo nkola ekintu ekinavaamu okutegeerako ogambe nti omusajja ono okitegeera nga kakanga kyenkola bw'oba kiwadde bwoti obudde n'okiraba bwoti obaamu kyopiikingamu n'omanya nti no simala gakola fa nsobola okuwa obudde ekintu nengamba kino mba nkiwadde obudde mmanyi nkolera abantu abo bategeera okitegeera kati gwe sipiidi eyo gwayagala ngitambulyeko era gwomanyi nti Bafana yagwa biki gwebyo gwobimanyi naye ate nze mu nsi yange gyendi tebabimanyi ebyo era bwe nkulaga sho z'ennyimba oba sente z'ennyimbiro oyinza n'oggwa eddalu
okitegeera because bagula standards ne bagula ne levels ne bagula n'ekyo kyokola ki kyoyimba kyova laba nti osobola omuntu alina oluyimba olu ng'omulala alina ennyimba 10 naye ng'alina oluyimba lumu atunda okitegeera nti ng'oluyimba lwe lumu ne bwe luba nga lwadda ng'asobola okuba nga atunda because value okitegeera abantu yayimba ekintu ekibali ku mitima they can pay for it so waliwo n'ekintu ekyokujja kujookingamu omuntu nayimba ennyimba 2 okitegeera naye nga gwomanyi nti oyo tuba okitegeera atusanyusa everyday oba okitegeera okubanga so kati onsubira kubanga okulowooza mulambo ondabe olwokuba wabadde ennateete wandabyeyo era abayimbi ababadde gwe botwala nti bakabi negundi nedda simbu nno olwokuba mutewandabye gundi mbw ababayimbi ababadde mbu nina okuba buli wamu nedda soda yabeera bwati naye omuyimbi toyinda beera bwoti okuvayo ne balonda Palaso okuba the best male artist of the year gwenga gwe ziza Bafana okyogerako nze nga nze nkiwagira nnyo because Palaso atekinze over airwaves okitegeera naye yogera ku kintu ky'ebyenfuna nti Uganda njagala mu bannamawulire mutanakogera ku bintu kananga Palaso ayitinze airwaves genda omugambe Palaso airwaves eno gyokubye kiki kyogeininzeemu kiki kyofuna mugendo labe bali bwe bakuba billboard n'okuba billboard fano bwe tubadde ng'okubye yiti kiba buli omwe agamba singa ebivulu badde babigudde Palaso singa akuba ebivulu kuba bo bamanyi engeri yokka gye tuyingizaamu ki sente mbu kuyimba bivulu so kogambe Palaso akubye achievement eziva mu music oyo ziri ddawe era Palaso gonogenda jagamba nti abampagira ku social media mwebale nnyo kubanga achievement yakabi right now nga tuli mu covid ngeno nga tetuyimba abantu bowe bali ku social media boyimba music wakabi bagenda mu downloadinga bagenda muwuliriza ogenda kuba okola ki osigalo olivinga obulamu osobola okulivinga obulamu n'ogatta ate n'obawa abantu music naye sooka oyo mwogere mmwe kwekyo mugambe lwaki industry tekyuka nga omuntu waba ayitinga nga bulaba Palaso bwayitinga ne waba tazeeyo kuyimba okitegeera sente z'abafunye mu time mwaba mumuwadde mwokyegera amatu oba time aba akoze ekyo aba afunyemu naye kati ffe wano bibakyegeza bw'okoba ogenda okuyimba ebivulu abantu baba balowooza nti owagwa olwokuba wako ogenda kuyimba ebivulu wako ogenda ku TV kubanga okitegeera si buli kadde muzigenda kubeera ku TV bikinga nzaala abaana nina okubategekera nina okulowooza nina okubeerako nabo mbawo obudde mbakuze ng'ababo bw'oyagala obakuze kuba nabo bawo obudde naye gwe munayagala mbeere mu music buli lunaku nja kufuukira ekyerolera ojja kuteeka okunneetamu nga naye bw'omanyi buli lunaku goza waki owuwo okyusaamu n'ogamba omanyi kye baita ogendako out kukyusaamu oveeko ewuwo ogendeko ewalala obwongo bwo butandika okukola ki okutambula so mugana bino ebintu bya simanyi abitegeera asobola obitegeera atabitegeera yalina okumanya nti when you are chasing a dream oba ng'olina ekintu ky'ogoba tekifaanana ng'ate oyo wakulaba bwakirowooza bwekikola ki bwe kiba okitegeera kyovala ne kampani zonna zolaba ezakabi artist zibrandinga nezigamba leero twaleeseeyo kano kubanga okitegeera leero tulina kano kati bw'okola bwoti zibeere nga zikola ki zikuupdatinga okuba nga zikola ki so omuntu buli olaba nti no ekyobalaba kampani ezo weziba zikola business ewatali bwe balaba nga ewantu bataddemu sente zabe balaba abantu tebapiikinga tebakola ki nga bavaayo banoonya areas mu bamanyi nti bano abantu bakola ki mubatera okuteeka amaanyi gaabwe so kati bwe kitobe kiri so kati gweoyinza okuba nga ewuwo ogamba oyagala netolimba buli lunaku kuba wakola radio sinze nakutuma ogikola wakola TV sinze nakutuma ogikola kati gwe bonoteka kubunkeke olwokubamu nesikuwadde content sinze nagamba okole ki TV ne radio nze abantu bange abampagira abatalina TV na radio bo bamanyi kyekyo bwebale tukola ki tugwa endongo kati gwe olwokuba nti oyagala mbeere ku TV nga mutabani nedda nze gwe noonya by'onooyogera ogamba abantu pasinze nagamba okole TV abantu baba baagala oyogere genda oyogere abantu baba baagala bazinire okitegeera oba abayimbi abagala bajja obalage buli lunaku balage okitegeera nze empaka lwe nayimba kitegeeza nti no bw'aba omusajja oyo yazimba ennyumba nga tagijje mu music ngeno ennyumba tebagijja mu music nga bano bonna abazimba ebintu tebabijje mu music kitegeeza nsobola okukola omulimu gwonna nenzimba ennyumba eyo kati okola biki Bafana nga toli mu music bingi muganda wange kisookera ddala ndi musajja mulimi amafama ekyo kyokulima kyo kirimu ebinnonogo bingi nnyo okitegeera then n'ebintu ebirala byesijja kuba bizinesi zange naye kuba ebiri personal nga nze saagala oyingirire bizinesi zange bwe naba njagala ozingirire nja kukuleetera akalango kuba oli wa radio oba oli munnamawulire ebyo bindekere Bafana ogambye nti nno nti kati kyowegezaako okugamba nti music yafuuka side business n'ofuna business endala eziwatongoza definitely because nze siri ndi mukyaddala because muganda wange ekintu kyempa obudde gweoba oyagala okiwa credit kyenjogerako genda odde wakotula bungi ogambe kankola research ku Bafana ono kyayimba ntandika okiweeyinga okirowoozaako kitegera byayimba bino bantu bameka basobola okuyimba ebintu bwebiti nga okitegeera nga bakola triplet music ono okitegeera genda ononyeze ne ku kyenyimba okinonyeze n'erinnya lyensobola okiwa kati gwe oli ku bino ebyempakamu nogundi yalese akayimba nange neeta no gendako ku content avaawa
kibaga gobono gamba gundi yakoze ku TV nono katogambe oli era bwo bato empozi katoina content ne obo ina content mugana ngene yayimba national anthem yayimba oluyimba olu na yenda mwero muyimbanga mugulawo show ya mwe ku TV no ku fire fa that's they call content oshitegera nti nsobola kuyimba oluyimba lumu ne mmale banga tonda bakuba siriwo kunda babuli lunaku era bwe toyina sente sobola kunda bisa buli lunaku ntino ko kyogamba tutambule fenna ngabwo boyagala ntambule osobola okumanaging life yange chichi chigge kyokubanga gwe ngamba nti blood njagala nze nkulage nti nsobola okubanga bulina kolabika kati otegeere nti nama blood toyina kulabika nabika oshitegera kati ebintu ebimu newe gobuuza nabo okola kinawe kitunulire ogambe nti gwe nze nkola mulimu gwa TV nina okulabika bulina kunokubako kyendaga naye waliwo abagambe tebaagala obalage ye era abagagga bangi nnyo nga bo tebali mu kamera naye nga ssente zaziina nga tali mu kamera era nze kati ekingana okukola zino video zino ziri recorded zino biki nti mudderire muze editing ne mujjamu ffe paati zetwagala abantu balabe nga obawa ne muteekamu mmwe paati ze mwagala okitegeera okuhypinga bwe mufune hype naye era tugenda sigala nga kati social media yazze ogenda ku social media y'omuntu najja nagamba ekintu nti kino kiriwo ekitomoga kiriwo naye ngaekiriwo we are all Ugandans tubeera tuli banna Uganda tutryinga okulaba nga eggwanga likyuka mu buli kye tukola oba nsirise oba njogera oba nkola ki kyonna kyenkola tutryinga okulaba nga igo ngenda mu maaso okitegeera osoma otera okusoma ku gundi comments ku gundi ku Facebook page yo ebiseera ebimu nade followinga ku bintu ebimu ku bintu bibadde opostinga ku bantu waliwo mu eyaze nakomenti nga nagamba bafana bamuyola ebigere abalabirawa simanyi andi kati nawe agenda obuuza ekibuuzo ekyo kyagamba ekibuuzo okuba mu sense olina okusooka nga olina ansa kati nze nkubuuziza nange ekyange kati naye mpa ansa kuba oyagala nkuwe ansa kati mpa ansa simanyi wabalabira kwa yagambe bamuyola ebigere ate ekyo kibuuzanga kuba tokimanyi gwe omubuuzanga nti abo bayoola babayoola batya era omubuuze bafana baba muyole wammwe lwaki tebayoolayo omulala n'abanga bafana okitee kuba bafana n'erinnya liryo ko oliwulira ye erirye bw'aba yeserunkuuma gali yameka mu nsi yonna then awulye n'erinnya lyange kati nagambe akamanyiiro biki bye bitugano yimba kati nenga olya mmanyiiro ngaloza mbu bwesimba kati mbwesimba era I'm going to be bafana and I will be bafana n'abalijja generation n'abanaye balizaala bajja kusoma ku bafana bajja bagamba bafana waliwo gwe bayita bafana waliwo abayimbi boogere ku bayimbi waliwo gwe bayitaani yes man kati so I'm different kati ye oyo gosanga mbunda njogerako akola ki obudde bwamala nga obudde bwamala kimpa amaanyi because okitegeera amala obudde bungi ng'ali ku bafana kimpa amaanyi nti erinnya bafana kyetwagala likole ki lituukeko twagala nga balyogerako oba olyogeddeko ki kubanga okitegeera oba olyogeddeko kigo kyonna kyoyogera ku bafana as long as olyogeddeko fe kitwongerako amaanyi okay bafana engeri gyoyogeramu olinga ogamba nti toli appreciated enough mu music bwokola mu musically ate ntya the way you stating your statements olinga ogamba you not appreciated kati mpayonga statement ogambe nti eno statement bwogikola bwoti ongambe no statement zokoze no bwogikola bwoti nga ogamba mbuno feto appreciating nnyo bana abakuba dududu buli ssaawa ne batagoberera content ankunnyonnyodde nze kyenkunnyonnyola ekyo kiri ku ggwe okitegeera ekyo kiri ku ggwe nze ndi ku content era kyenjogerako mmanyi kirina abasobola okikakasa nti kituufu so bwomba njogera ku gundi I do appreciate gwe kyogamba teri muntu kyogamba oyinza okwagaliza omuntu yakeddokera okufuna gwe omwagaliza aleme kufuna oli waba kyakola afunamu gwe kyogamba ekyo kirala gwera kuba nti mwe temutegeera oba ani problem lwaki tetujja mu interview nti mwe mubuuza ebibuuzo nga tubiddamu mu ngeri kirabika eri waggulu okitegeera oba gwe muntegeerayo oba mummanyayo muganda nge tosobola nze omusajja akkiriza mu Katonda sisobola kera ku makya neesaagaliza muntu kati kubanga lwaki simwagali lwaki nkugamba kyogamba omuntu bwali nnyonnyonyi n'agenda Bulaaya mbuula afuuse wakabi nnyo mbuno nememwagaliza kyogamba omuntu bwagana alimu omusiri oba ekyo kiyamba country okugenda mu maaso business wise country lifunamu kuba omuntu wakutte ssente zoguza etiketi oli nnyonnyonyi ogenze mu ggwanga eddala bw'oba wakabi okuza ebifaananyi olaze nti ndi wakabi gwe kyogamba ekyo kitegeera that's ninjogera ku standards because kyenina okugamba kyogamba mu njogere ki njogere gwe kyoyagala njogere bafana ekibuzo kyange ekisembayo singa manager Roger akuita naganja agala kuddamu ku managing so okuddayo n'omujoyininga gwe kyoyagala singa manager Roger akuita nagamba addemu ku managing so okuddamu gwe kyoyagala era singa kyali bwe kityo kimanyi singa kyabeerawo dda oli mukwano gwange
negwe njagala otunulire nnyo ebintu bye tuli mu kukola nti nze essaawa eno bwe nti kati kankuwe example. This is an example. Nze nimanyi naye mukwano gwe ng'olimba leero kuba nnyo gwe genda omutimbe bine omanyi business yaffe ne badde kukutimba show omuntu yagende yeetimbe show bamutimbe ku posta bamutimbe wantu ogende ng'omutimba show kati ojja otegeera nti no gwe oba muleete billboards ezo ndowooza kikijano okubanga kikola kwe tuba tulabira kiki ekikola ekigenda mu maaso naye mwe kati mwe muba muyina kyemba mwagala okuteeka mu muntu ate ffe kyemba nze siri gyesiri kati ng'ate nze nina information gyemba njagala okuwa ate naawe tuyagala gikkiriza kati naawe oyagala kumpa yo kati awo kuba nze muganda nge okuyimba nakujoyininga bujoyininzi bwe nazaalibwa nejja mu nsi biki naye nezula mbu oba nnyimba nenfuna abawagizi bakyeri bange kati baaba bangoberera mbasanyusa gwegezaako ngoberera you fall me up ojja laba I'm on just nisigenda kukola comedy nze siri dancer okitegeera sigenda kwemola sigenda kukola ki nze sibikola ebyo just nti mwekye mugamba nti omuntu oba owakabi biki alina kubeera ng'oba okitegeera oba atekawo obubadibadi biki azanya firimu biki nedda nze ndi artist nze gweoba onoonya kubyabayimba tusubire ka collabo ne Nicki Minaj. Nicki baby Nicki yes I don't know yeah kabum man mbagala nnyo edono bamajene bamajeshi ekyo kindekere ekibuzo ekyo njagala okina ebulabi nga kituukiridde ogambe nti ebisajja bino mwana nabyo tebitudde bwe biraba ekituli obiyitira biga katwesogeke tulabe ekiriyo bisanga ekiriyo okitegeera eyanziza kyakabi nnyo